Tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV 1 inajo osinziira olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 25 tuli mwezi gwa 8 omwaka 2022. Nze Sharifa Namuyomba okusomera amawulire agataliko mu Ttuntu ate tumanye biki ebigudde mu ggwanga. Agataliko mu Ttuntu nga tandise n'enkya ya leero General Elly Tumwine asizza omukka ogwenkomerero era nga President Yoweri Museveni afulumizza ekiwandiiko ekimubika ng'onabadde munnamagye eyagannyuka. Elly Tumwine afiridde mu ddwaliro e Nairobi e Kenya gy'abadde ajjanjabwa obulwadde obwa kkookolo. Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga era omuduumizi w'okuntiko ejje lya UPDF abikira bannakibiina ky'NRM yali NRS ako n'ejje lya UPDF n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'okufiirwa munnamagye General Elly Tumwine. Byonna pulezidenti abisizza ku mukutu gwe ogwa Twitter. Mu kiwandiiko ky'ataddeko omukono akakasizza nga General Tumwine bw'afudde ku saa 11 n'eddakiika 46 ez'okumakya mu kibuga ekikulu Nairobi ekya Kenya gy'abadde ajjanjabibwa obulwadde bwa kkookolo w'amawuggwe. Pulezidenti ategeeza nti okusinziira ku mawulire gafunye okuva ku nnamwandu ku lukomo lwa ssimu General Tumwine afiiridde ku gy'obukulu 68 amwogeddeko nga kadda wa NRM abadde omukozi eri yeewaayo ng'akola emirimu gye asaasidde abooluganda ejjira UPDF n'ekibiina kya NRM ssaako n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'okuviibwako omuntu omukulu bw'ati omwoyo gwe Katonda guwummuze mirembe. N'assaako omukono Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga. Kati bukulu General Elly Tumwine kati abadde muntu wayagala eggwanga lye ate ng'ayagaliza Abannayuganda okubeera bulungi. Gavumenti mukozi w'abantu ng'afaayo kubanga ate munnamagye mukulu ate amaze ekiseera kinene ng'ali memba wa palamenti ng'akiikirira amagye mu palamenti ate abeera kuba ne minisita mu gavumenti ate emirimu gye agikoze bulungi. Twagala okumusiima n'okumwebaza ng'okukolera Abannayuganda tujja kumumiisinga ng'omukulu abadde awabula eggwanga n'awabula pulezidenti ate bakaddemu amaanyi okulaba nti Uganda ekise. Mu mbeera y'emu yeeyo tukuletedde ebyafaayo bye ebbanga lyamaze ng'akolera gavumenti. Bino ebimu ku bikwata ku mugenzi General Elly Tumwine yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna mwaka gwa 1954. Yasomera Burunga Primary School, Mbara High School, St. Henry's College Kitovu era ng'oluvannyuma yeegatta ku Makerere University gye yafunira diguli mu kusiiga ebifaananyi wamu ne diploma musomesa okuba ebifaananyi n'okusomesa ebyafaayo. Mu mwaka gwa 1978 General Tumwine obusomesa yabonyoka ne yeegatta ku bayeekera ba Fronasa okulwanyisa yali pulezidenti wa Uganda mu budde obwo Idi Amin Dada. Mu mwaka gwa 1991 yeegatta ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu lutalo lw'ekiyeekera oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo mu mwaka gwa 1998 okugambibwa okuba nti akalulu kakwatibwamu. Mu lutalo lw'ekiyeekera olwo General Tumwine yakuba essasi eryasooka mu nkambi y'amagye Kabamba waava olunaku lwa Tale 6 olw'ojjukirwa buli mwaka. General Tumwine era yatendekebwako mu byamagye Tanzania mu ttendekero lya Tanzania Military Academy, Sakera Senior Command and Staff College ekimaka mu disitulikiti y'Ejjinja. Ebifo General Elly Tumwine byazaaweerezaamu kuliko eky'omuduumizi w'eggye National Resistance Army oluvannyuma yafuuka Uganda People's Defence Forces. Yakiikirako amagye mu palamenti okuva mu mwaka gwa 1989 okutuusa mu mwaka gwa 2021 lwe baamuggyeyo. Mu bifo ebirala byazaaweerezaamu kuliko ekyokubeera minisita omubeezi w'ebyokwerinda mu mwaka gwa 1989 oneyokejje ssaako n'ekyambalo eky'ebibomboola ekya kiragala. Olw'okuba yali musajja muyimbi ate omusezi w'ebifaananyi yalondebwa ku bwasente w'olukiiko olufuzi olw'ekitebe ky'abannakatemba n'abayimbi ekya National Cultural Center emanyiddwa nga National Theatre. Mu mwaka gwa 1992 yatandikawo kampuni eyiye ekola eby'okusiiga ebifaananyi eya The Creations Limited okutumbula ebifaananyi ebisiige era nga yabadde akulira ekifo ekya Mugalale. Waafiiridde ku myaka egy'obukulu 68 nga y'omu ku bannamagye 34 abaawummuziddwa Pulezidenti Museveni okuweereza mu ggye lya UPDF ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokutaano omwaka guno.
For God to bless me by giving me life through so many challenges, which I may explain a bit, and give me this day of saying, when they officially, you see, there is when you just disappear, or sometimes you die, or sometimes, but when you are still alive, and the institution which you serve and the country which you serve officially says, oh, we want to say goodbye to you for the good job done. What a joy to have lived all these years doing what I love and loving what I do, which makes me do my best to let God do the rest. Every day when we work, every day, we retire home, don't we? Every day. You work, you are struggling, you are running up and down, but in the evening, you retire home. That's the picture I would like to give. We are at a point when you say, you have been running up and down, you have been struggling here and there, you have been... Now retire home. And when you have a home to retire to also, Uganda is now at a much better place to retire now to than ever before. There can never be anything better to thank God for. That you are one of those who, in whatever little way, you contributed to the transformation of a whole country, which will lead to the transformation of the whole region, to the transformation of the whole of Africa, and the society at large. So I am at this is a victory day. Victory, you know, when you finish well. Finish well. That is the highest note of life. So that if I'm now saying it, I'm still alive. But I know that even when I die, at least I have a trail that I will be proud of, and I know many people. Kitalo nnyo mu mbeera eyo era tugeddeko n'ababaka palamenti balina bye bamwogeddeko nabyo katubirabe. Tumwine ngabo mumanyi yanonole eggwanga lyaffe lino n'alijja mu bukulembeze obubi n'atutuusa mu obwo bwe tulimu obw'emirembe, ate bangi tebamumanyi bye yali akola n'ebyakoledde eggwanga lino. Naye nze mumanyi ng'omuntu ayagala nnyo Uganda, abadde ayagala nnyo Uganda kandi ate ng'agikolera. Asooka n'agenda mu nsiko kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda n'okununula eggwanga, era ekyo tujja kukimujjukirako. Abadde memba wa palamenti kumala ebbanga ddene, akoze emirimu mingi mu palamenti, awanidde eggwanga lino, ayizza amateeka mu palamenti, abadde munnabufuzi, ng'ayagaliza Abannayuganda bulungi. Anajjukira nti y'omu ku bajaasi abagenda okununula eggwanga lino, era y'omu y'omu ye yasooka okukuba essasi eryasooka mu lutalo luno olwanunula eggwanga lino Uganda. Era ekyokubiri kyemujjukirako nti ye yasooka okuduumira amagye. Empisa zino ze tulina mu magye gaffe n'embeera ze batambuliramu tubiina olw'obulungi General Elly Tumwine bwe yatandikawo, omusingi bwe yatandikawo. Kyannaku nnyo tugenda mu subwa lyakutte ffenna lye tulina okukwata tumwebaza kwebyo bimusobyeko Omukama amusaasire ate n'abantu bamusonyiwe kwebyo bimusobyeko. Abadde memba wa palamenti kumala ebbanga ddene, akoze emirimu mingi mu palamenti, awanidde eggwanga lino, ayizza amateeka mu palamenti, abadde munnabufuzi, ng'ayagaliza Abannayuganda bulungi. Ajja kumufiirwa ku bulungi byatukoledde, era erinnya lye lijja kusigala mu bitabo bya Uganda. Katuwumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo. Tukwebaza okuba ng'oteekumiddeko Bukedde TV 1 tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Kino nno tukiguddewo n'ebigambo ebinajjukirwa ku mugenzi General Elly Tumwine we yafudde enkya ya leero mu ddwaliro e Nairobi e Kenya.
Don't abuse our forces. You and the police. Don't abuse our forces. We all have wrangles, we all have disagreements. We don't use the force like this. Why do it at night? I gave the warning before. And they were saying, no, we are more than the police. Now, they threw stones and they received bullets. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Police has a right, or any if you leave a certain level, they have a right to shoot you and you'll die for jail, for nothing. And I don't want you, anybody wants to take that risk, do it at your own risk. Yeah, I'm not going to bias you. What will guarantee security of our country? Who will guarantee stability? Who will guarantee continuous transformation so that we don't come from being number 5 in the world or number 2 in Africa and we go down? That is your choice. Anything about prosperity, which I sometimes don't like. It is not bad to be rich, it is not bad to prosper. But it is how. As I stand here in Mbuya Hill and I look around the whole scenery from Lake Victoria up to all the hills all covered in developments, and that was even beyond what we envisaged. We never conceived, we never perceived that it would be this much. But by God's grace, God brought us this far. He has kept us in charge of this country. We have built the UPDF. The UPDF. Individuals are individuals. All of us will come and will go. But at least the foundation for Uganda to stabilize and to move forward is because of the UPDF. Those who are coming behind us have the challenge. Now listen to me there. All our officers, our senior officers, our junior officers, all our leaders. When you see somebody going out and they are saying you go in his shoes, the challenge you have is, will you fit in those shoes? Will you keep the values? Now here on that one, are you going to keep the values that made UPDF and NRAB who it is? The values, the doctrine of the UPDF, the pro-people doctrine. Somebody yesterday was asking me, what are you going to do now that you have retired? I said, I'm going to preach. And I'm starting now. And I'm preaching to UPDF first. Why others? That UPDF just remain on our values, maintain our foundation, build on it. It's a very good foundation, well built stage by stage, process by process, death by death, blood by blood, work by work, to bring it where we are. Adui akija, sisi tuko tayari. Adui akija. I can assure you, this is a great day of saying my institution is giving me a send-off, official, open, public, for everyone to know that run our race, completed our course, and we are ready to go. And even if I died now, what has God not done to me? What more can God do that to prove that He loves me a lot? Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. I would like to end by giving you my latest song, which is what I feel, and I'm very happy to end with by saying, Jabogera bogere, Uganda songa mbere, abogera bogere, Uganda songa mbere, abeba semwe bake, Uganda songa mbere, batagala mulekeyo, Uganda songa mbere, abogera bogere, Uganda songa mbere, abakola tukole, Uganda songa mbere, songa, Uganda songa mbere kitira mutu. So, mugende maso, tukole, let's move forward, let's move on,
for a better Uganda. God bless you. Ali ku Bukedde TV1 tukulamusizaako ne tukwebaza okubeera nga otulabagano ge gataliiko mu Ttuntu nga gabya mizannyo yenze Mpaji Farid nga tutandikiddeko ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes ey'abazannyi abaguzannyira ewaka bakubiddwa Zanzibar eggoolo ebadde emu ku bwerere mu mupiira ogw'okwegezaamu era nga badde beeteekerateekera ttiimu y'eggwanga erya Tanzania gye bagenda okuzannya mu mpaka eza CHAN ez'okusunsulamu ezigenda okuzannyibwa ku lunaku olw'Essande n'oluzannya olusooka. Kati Uganda ekubiddwa emipiira ebiri egy'omukwano era ng'ogwasooka yakubwa ttiimu y'eggwanga erya Ethiopia ate ng'omulala bakola draw ne ttiimu y'eggwanga erya Ethiopia. Bano bagenda kubeera nga bazanya ku lunaku lujja kuba lunaku lwa Sande ate ng'okuddiŋŋana nga kujja kubeerawo era ku wiiki yenaddako wali ku kisaawe kya Dr. Lawrence Mulindwa. Bwe tuvaako awo ne tugendako mu muzannyo omulala ogw'omupiira ettiimu eya Copenhagen okuva mu ggwanga erya Denmark Dynamo Zagreb ate kwoteeka eya Croatia